Kale awo nyini amanya mampita Shedik Smith wano ku Katwogele. Let's talk twogera ku buli nsonga yonna ebigenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda era mu nnaku tugenda kwatwogerako ku Rema Namakula ne Namulondo about how their behavior mu ngeri gye beeyisamu ennaku zino n'amasanyu amannya agagenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda. Onaku lwalirwa ku 5 when I met Rema Namakula ku mukolo gwa mwana muwala amanyiddwa nga Spice Dana oba Namukola Spice ngera twali ku show wali erugogo cricket ovo. Rema Namakula ono it's very hard omusanga mu public places. Why? Because mukyala yomu kwa abakyala abeewa ekitiibwa, abakyala abeekweka ennyo bw'omwegendereza ne Namulondo alinganga soda tabula ku mukolo, alinganga munnyo tabula munva. Everywhere you go omusanga kola bonita n'omusanga mu B2C n'omusanga ewa Jostede n'omusanga ate ewa Kenzo no everywhere jogenda omusanga. So Rema Namakula ono twamuguddeko nga naye alina table eye. A lot of people are asking me Smith tuli ku table ya Rema Namakula because twala Rema Namakula nga agula table kalimu wagirabako ntako Namulondo nga agula ki nga agula table wagirabako. However Kenzo yagula ki yagula table chuka Kenzo yabadde mu kivulu kyani kya Spice Dana ontegera nnyo kimu kyegamba. So abatwalde bangamba Smith kyogereko table Kenzo gye yagula yagigula nga specifically ya Rema. Ani yagulira Rema table ne bagamba Hamza ina mu kasenta Hamza yagula table nagamba nedda sebo Hamza yasinga yagula table. Hamza yandibadde mu kivulu kyani kya Spice nete yakola ki teyaliyo. So n'olwensonga eyo Rema Namakula twagezaako okwogerako naye newankubadde nga mmanyi bulijjo ayogera tayogera. So netugezaako mubuuza naye nga amasini gadde manya atugamba tumuleke ye yazze kubanga akola ki nga asanyuka, yazze kubanga enjoyinga kivulu, teyazze kuyimba, teyazze kukola nsonga yonna. Mujjukire muno mune mu kivulu kya mwana muwala amanyiddwa nga Waji era Rema still came through nga azze kola ki kusupportinga. Just samulamu kyali kivulu I think kyazawi Rema samulaba naye kya Waji yajja ekya Shiba yaliyo kimugo waliyo teyaliyo teyajja tegeeza Rema ono ayinamu abantu be naye bajja okukola ki okusupportinga ne anyway ate nobadde ekyoyisa tebo ya Shiba yabadde wali okwadde Shiba Nita Fabiola kumpi nayo Abraham Z Judith Hadi badawo then ya Rema eri wano Rema Namakula Namulondo waddewo n'obwala n'abawala abalala besimanyi besetagera kumanya bali no twabaddeyo ne tugezaako okulaba ku Rema Namakula the beautiful ne Rema Namakula ate nomune Rema Namakula nze kimunyumirako kimukwetega abeera bwati asumayingirako side nakutunya ati kadimpo ne kagenda n'ogamba tiriyo kadimpo ka Rema akasaidi emwe kavuganga message ya sente tiriyo ne kagendayo then akasaidi ene kavuganga message ya X ya iPhone tululu tekanywerayo tululu. Anyways, kamarage ku mwana muwala amanyiddwa nga Rema Namakula the beautiful lovely Rema Namakula ate tugenda kwatogerako ku nsonga za omanyi asinga bava ne bagamba Rema Namakula haji naye ngenda nzikiriza kimo okikiriza bwali yogerako naffe mu comment saawo bagenda ku simu yaffe era 0755 31 17 31 0755 musingeka message ombulire kubanga side ze ntwalabye Kenzo ne Hamza nga bali wamu bali ku mukolo okitegedde for the second time muguno omwaka kyokka side zeri no first time muguno omwaka second time mukuva Rema yave wani ewa Kenzo kyokka side ze no Rema yabadde ku table gye twalako muno yakola ki eyagigula. So Rema haji si haji tugenda ko nena tutunulira nga nkomyeyo kansuke kulage ku Rema ngali mu kunyumira obulamu twogereko ko naye then tugenda kuba tukomawo abatekamu sente ba King Montage Studios enankulabye.
oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange Nankulabe ku bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.